muganda wowe botazukidde kibuka yabagamba. Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Muntu kyalina okutaasa embeera neteeke n'emizimu egiri eruweru giri mu nnaku etalojjeka buli lwe girengera duloni kyafuuse ekyekaago. Abantu bawambibwa e Uganda mu mmotoka z'obote duloni zenkubiddeko muzeeyi okulewa ekyamangu. Neebaza bannaddiini abakubye enduulu bataata ne kabaka wa Buganda tweyanziza nnyo baffe. Gavumenti zuukuka obota abantu abajjamu enjala era ne basse bawera tusaba obeeko ky'okola. Atambulira mu dduloni ate mukambwe nnyo ku luno tuli mu kutya okususe ebyaliwo bwe biddamu. Abantu bawambwa entakera ebintu ebyali byakoma bangi be bamenya amagumba era n'abaatisa emitwe. Tuli baluganda bambi gavumenti situka kuba n'ebyaga mu Rwanda nabyo byatandika bityo. Tuli mu kutya okususibwa ise Zebula yattibwa era duloni z'abano zezaamumiza omusu. Waliwo n'eddabo kabini ono Kasaato mwe yawambirwa ebyamutuukako mu buwambe bwabinyumya teweebaka. Sserunga ya muganda wange ebukalagi bwe twasoma bamuttisa masasi nga tulaba ab'omu lusenke bababuulire. Twakuume bubyayisa abasajja abasamaliya bo ne babonoka ng'ate bo kibumba kya mpisi omutujju M.i.S.O okubanyula. Obote yazuukidde mu nyiivu gavumenti mutayize n'edduloni z'omukwano. Mbalamusizzaako nnyo mwe nawe musinzira kubanga mutulaba, mwebale nnyo okutuwagira, mwebale nnyo okutwagala. Olwaleero mu ngoye zonna ze nnina okwambala nonzeeyo luno oluliko ekigambo nti Uganda ndwadde oba giyite Uganda is sick. Nyina ensonga zange. Njagala okuba nga mbategeezaako mwenna mukimanyi, it should be public news. Jakana Sulaiman Nadduli yakwatiddwa era tufubye okuteekawo enkola yonna okusobola okuba nga tubabuulira waje yatwaliddwa. Ekisooka omuntu yabadde in position to tell you about his son is his father, retired Honorable Major Haji Abdul Nadduli. Era video yonna gye bakoledde olwaleero video eno nzo gikolera abantu ba biti bisatu. Abantu abo era mujja kubamanya. Jakana Sulaiman Nadduli yakwatiddwa abadde takimanyi. Njagala okujjukizaako nti yafuna akabenje. Ye kaagamba nti waliwo yagenderera okumutta era nammwe mwakalaba kaalidde eddire yasimbayo kitooke mwe mwamujjanjaba. Omusajja oyo afuna medication okumala emirundi ebiri buli wiiki. Oluvannyuma nti nno bwe yafuna akabenje yakutuka ebyenda ate yatandika okuzimba ekifuba n'olubuto ne bamusala wano wakati yenna okuva wano mpaka eno ne bamwabuluza abasawo ne bakola okumulongoosa n'okumwoza ebyenda nga babijjemu ne bamala organize zaali teziri damage ne bazijjamu. Kati ebyenda ebyali bikutufu ne babigatta. Wabula ekyenda ekinene si kikyakutuka, waliwo ekyenda ekitono era baamukuba wano ekituli wano we badde basinziira nga baggulawo buli kaseera buli wiiki ne bajjanjaba. Ekyasembyeyo nti nno abadde alina okufuna medication kuba wano baasiiringawo ne wano ne basiiringawo era ne wuzi ne bazikwata ne bazijjamu. So kati abadde yasigaliridde wano ku bisambi. Wano ku bisambi yavaako ennyama yenna ku kisambi side emmotoka bwe yamukulula n'ebigere ne bigwako ennyama. So bagenda basala ku body parts endala ezaali ne ennyama nga ku kisambi side eno ku kabina. Wonna bwe bamulaba ennyama ne basobola okufuna ennyama eyo ne bagigatta wano wali wawedde ennyama. Ne bamuteekako akuuma akaali kanuunamu amasira n'amazzi mu nnyama eno eyali emuvundira ku mubiri ebadde mu kiseminti. Awo nawe ennyama eyo ebadde evudde mu kiseminti kati nga bamugamba okukola exercises n'okulaba omusawo kubanga eri ku bigere yonna ennyama gy'alina baagijja ku bitundu birala okugiteeka ku sayidi eno. Baagwa akabenje ye ne mutabani waayitibwa Lule era ne Lule wonna ku sayidi yavaako okutu n'ebirala. Naye ensonga gye nziza okwogerako olwaleero ekwatagana ku Jakana. Ntegeeza abantu mwenna abatugoberera nti vidiyo ya leero ngikoze olw'ensonga nti nange ndi mu kweraliikirira kuba nze omu ku bali wanted era abadde batunulwamu okukwatibwa. Maze ku bunkenke emyezi egyo esatu era ngenda babuulira ebibadde mu myezi esatu. Naye njagala okubategeezaako nti tugenda kufa.
ekyo sijja kukirumamu kankiyogere nga bwe kiri. We are going to die. Ne muliraga obutambi buno abaana baffe ne mubagamba nti kitaawo yaliwo ku lwabo abataamutegeera oba abaamutegeera, oba yaliwo ku abo kubanga ensi mugamba egula mirambo gyaffe, emibiri gyaffe twagiwaayo kubanga leero n'omwana omuto gwe bazaala mu ddwaliro afa. Situwagala kubeera mu ggwanga nga situlina mugaso eri banyigirizibwa, nga n'abanyigiriza weebali abanyigiriza abangi abatayogera kuba mwekuniza nnyo. Kino kyatuzaalibwamu tuli baakukikola nga ne bw'otukuba titwefuula ng'abasinga abeefuula. Jakana alina empeke zaamira kubanga oluusi ekiro alwala. Ava ku kitanda n'agwa, alina ekintu ekimuluma ng'ekyoka. Mumanyi abalwadde ba ulcers ekyo ekintu ekiruma mu lubuto. Kati okuva lwe baamusala ebyenda kitera omuyingirira ekiro, ebiseera ebisinga ava ku buliri n'agwa. Era y'ensonga lwaki bamukwatidde wano Makindi e Kampala w'abadde ava ku luguudo lw'e Salaama, kubanga yajja e Kampala Jakana mutuuze w'obulenzi eri mu Luweero. Naye kyamuleeta e Kampala asobole okufuna nga medication nga ow'omusawo we tumuddusa. Era abaamuliraanye mu kaseera ako bakuba essimu aji ng'ali Luweero, abaaliraanyewo yamuddusa mu ddwaliro. Era twafuba okulaba nga tusenga kumpi n'eddwaliro eribadde limujjanjaba kuba okuva lwe yava ensambya ng'essente nnyingi, ate n'afuna specialized doctor omulala. So twafuba okulaba nga tusenga okumpi n'omusawo eyalibadde amujjanjaba. Ekyokubiri newankubadde mukwate, ngenda babuulira lwaki mukwate, nze kyemmanyi ekyange lwaki mukwate, naye bw'anaava ajja kweyogerera kuba soogera nnyo nze ebigambo bya bulimba na kuwaayira. Waliwo emmere emu gy'atalya olw'ekyenda. Bw'omukwata n'omutwala mu kkomera, kati nze mbabuulira kitambula nammwe abaamukutte, bw'omukwata n'omutwala mu kkomera ajja kufa, mujja kumutta kubanga alina n'ekika ky'emmere ky'atalya. Kye simanyi nti oba bino ebiwunga bye muliisa abasibe bye musibye, kuba nange mwaka nsiba emirundi ndowooza omwaka ogudde emirundi zange ebiri, muliwo ebiwunga ebyo muleeta nga supu ali obuwunga mubigasseemu mu bijjanja biringa ebyugi ebyo, singa bye mumuwa ajja kufa kuba muba mumukute ne mubuteeka ebyo bye mugaba. Alina n'emmere gy'abadde talya wakati w'okugipimira omunnyo ekyenda kireme kuddamu kutuka, ate ng'era nayo bw'agirya egenderako akaweke. Alina n'akaweke k'alina okumira ng'alidde emmere eyo. Bwe baadde bamukwata tebaamukkiriza kumuweereza kisawo kye kuba alina kabaaga k'atera okwambala kabeeramu buli kika kya ddagala nga liwandiikeko bulungi. Ekyokulala n'okunaaba ajja kuvunda kuba abadde talina busobozi bw'enaaza, ajja kuvunda. Abadde bamunaaza kubanga tasobola, movement ezimu tasobola. Eno ennyama gye baamuteeka wano ku bisambi esiiwa buli ddakiika alina okwetakula. Abaamukutte mbabuulira, bwe muba mwamukutte muteeka ku mpingu mumugye ku mpingu. Eno ennyama gye baamuzimbira wano emusiiwa buli ddakiika, era abaje agikubirira bw'ati. Abakyala mukimanyi bulungi abasiba enviiri, engeri gye mwekubamu mu mitwe bwe muti. Njabbawo example yeeyo gye yeekuba ku bisambi buli kaseera. Asula bw'ati ewamulumbye kubanga ennyama nteekeko buteesi. So kati ekigere kiri we baagira ennyama alina akagatto kakyambaza, alina akagatto k'abasawo ke bamuwa kakyambaza okukisiba. Bwe muba mwamusibye ne mukanyuga mu kaduukulu, ekigere ekyo n'abeera nga takisibye ajja kufa kubanga ekigere alina okisiba akagatto olw'ennyama okugatta. Waliwo akagatto kakisiba bw'ati ng'agenda okwebaka okugulu tasobola kusitrekinga, nakusitrekinga waliwo movements z'alina okukola. Engeri gye mukwatamu abantu ne mubasuula mu drone ne mubasiba oluusi obundooya emikono ne mugiteekawa olw'ensonga ze ngenda okubawa. Ebyo bye mukola abantu ate si mumwekulakyezze kuba bw'anaawanuka n'agwa side takyabalansinga okugulu okumu. Bw'anaaba atambula oba munaamumulinnyalinnya ne mukulinnya n'akugwira ajja kuddayo ku zero era nawaawo ajja kufa. Omusajja oyo bw'afa ffe mujja tuleeta obulumi kubanga si mmwe mutandikirwako ate si mmwe musembayo. Waaliwo abaaliwo nga temunnavaawo, bwe muvaawo n'aba naffe ne tuvaawo wabeerawo abaddawo. What matters is that every dog has its own day. Buli mbwa n'olunaku lwayo.
bwe tuba nga ffenna mbwa luno lwe lwaffe mu lutuwadde nga Jakana Sulaiman Nadduli tannabakwatibwa maze emyezi ndowooza kati giweze 2 nga njigibwa abantu besimanyi ate ze siri muzzi wa misango siinayo muntu gwe nanyaga gwe mmanyi yadde gwe nakumpanya kubanga ebintu by'obukumpanya nabimala sinaweza myaka 3 kati nyina emyaka 33 obutabalimba sinayo muntu gwe nzijjukira nti ono namuzaako omusango kuba olaba n'abaana bange ewaka bakimanyi mu myezi egyo 3 nfunye ebintu bino wammanga kati ffe ababiri nze ne Jakana ayagala yina otutta nkubuulira ekiro mbadde ngobwa boda ne zingoba nga nnyina gyenva waliwo empiki nga mukyala wange walina omulimo nga batuteegaawo ku kkubo ku main road kati oluusi bwe tulwawo waliwo boda ezijjaawo ne beefuula abakola biki batuteekako boda nga 3 ku 4 zibadde zitugoba era olunaku lumu baali baagala kututta batugobera ndowooza essaawa nga nnamba twali tusimbula nabo ne basimbula ne ntandika okubeekengera ne tukyusa oluguudo ne tubaako tupaakinga mu kazikiza motoka ne tujjamu wataano ne batuyitako bwe batuyitako ne tudda tuba tudda ate emabega nga omulala abadde owookusatu yali atugoba naye n'atulaba ne tukuba livansi ate ne tudda bali gye bali twabonaabona ekiro ekyo era abannyuka ssaawa 3 ekikana mu ttandooza ssaawa nga 4 ewaka twatuka ssaawa nga 7 ate era sitwasula mu nnyumba kaakati emabega awo nalina vidiyo zenkoze nga vidiyo ezo zikwatagana ku ttaka lyali libbibwa ku basikawutu ne ndowooza nti oyo eyali ayogerwako nti yanyigiriza abasikawutu ku ttaka ly'ekaazi oba yandi obubi nakola enteekateeka n'endaba abo bekyetaagisa ne bagamba ffe munnaffe tuli batemu n'endaba abanene abamu abaali mu nsonga ezo benteebereza nti be baazirimu nga ffe tuli batemu good enough nasanga tumanyiganya n'okumanyigana nga nabamanyaako olunaku olumu lwe ndibabuulira nabamanya ntya ne bankakasa nti ffe Kankaka situwagala kutta tewali nsonga ekututisa kubanga bwe twaliko naawe wano ne wano situwakutta era navaayo omutima gwange mu mativu naye okumala wiikisi 3 nga bantaddeko abankuba ebifaananyi abakuba n'omukyala ku bizinesi wakolera amukuba ebifaananyi bajja ne bakuba era buli omu ku kizimbe bwe twalabanga ku kizimbe omukyala we wali akolera nga tuleeseewo commotion tutandise okweraliikiriza bannaffe be tukola nabo eyo bizinesi ne tuvaayo ne tugamba katudde ewaka tubeere ewaffe dhaani okuleetera bannaffe obuzibu ne tuvaayo kuba buli omu yatugambanga waliwo abuuza gundi waliwo abuuza gundi ne tusalawo omukyala n'atuula ekyo ne tukivaako ka during that time eyali ayagala okututta n'atuteekako omulalu ebifaananyi mbiina namukubanga ebifaananyi naye ng'omulalu musajja naye ng'ayambalanga mukazi ebintu by'ekisiru bye mukola ebyo musema muteekawo bakesi simanyi batya ng'ajja n'akagugu n'akateeka we tuli ng'emmotoka we tugitwala ku washing bay tusanga alina waatudde ntugamba tugijje ku eyo washing bay kyatwewuunyisa okubanga ne ku washing bay ndala gye twatwala emmotoka twamusangayo ne tumanya nti luno lwaliba olukwe either olw'okutukuba amasasi ekyo nakyo emmotoka ne ntandika okugyeyoleza nze kennyini sikyagitwala ku washing bay nzija nenfuna abaana tukwata ebibaketi ne tujooza engeri gye badde mu holiday kaakati ebyo byonna ne biyita naye era tebiyita bisigalawo bakyusa style wali tudduseewo ebifaananyi bitukubiddwa ng'omusango gwa Jakana guno tegunnatuuka omuntu yali yeebuuziza ki ekikwasa Jakana. Jakana yakwatiddwa nti olw'ebigambo bya Zoyogerako ku bantu abamu abanyiizibwa olw'ebigambo era nti ekyamukwasizza ekigambo ekyasembeyo kye yayogedde kigambo program gye yakola teyagikola nange yagikola ne Amawulire munnange gwe bayita Wamala ndowooza yagikola ne Wamala sikakasa naye okusinziira nti ekyamukwasizza ebigambo ebyayogerwa nga byogerwa ku kufa kwa Tumwine ne bamukwata nti era ebyasembeyo kati ne basooka bapakira obutambi nti bwonna bwa Zoyogerako bwe bwamukwasizza aji yagezezzaako okugenda ku Ssemwayi nti ate bamuggyeeyo naye nze badde nyinako history waffe we tuzze tubonaabona mu ggwanga lino mu wakati w'okukwatibwa ne muyitaayitamu emabega emyaka 2 emabega nakolako olutambi ndoza jugeze emyaka 2 nakolako olutambi ng'olutambi olulina omukyala eyali afiiriddwa mu baana be
Ennakulabye waliwo omuvubuka eyakwatibwa n'emirambo 3 nga tegiriimu bintu bya munda, ebintu bya organs bino mu Uganda, ate nga nze ne Muzeyitama twali tubirwanirira nnyo. Nengenda nenkola interview ku maama w'omwana eyagamba nti nno omwana we ababijjukira mubijjukira, omwana ng'afudde, omuzire bamusanze n'emirambo 3, walimu n'ogwakaana yagupakira mu laptop bag n'agutwala enateeteeyo n'agusuula kasasiro. Bwe bamukwata n'ayogera, poliisi yennakulabye bw'aba waliwo eyaliwo ayogeze mazima. Omwana bye yayogera si bye byalabika, bye yayogera wali nga mu interrogate nga kwani amutuma si bye byalabika. Nze nno saabifaako nnyo ebyo kubanga byakutussa. Nenkola interview ku mwana era waliwo eddwaliro ne linsiba, awo we natandikira emisango ne bampita for interrogation, ne banteeka mu kaduukulu eyo Kabalagala ne bankola ki. Kati ne ntandika okweripotinganga ku poliisi entakera. Mba naatera okumalirizayo kweripotinga, ngenda ku poliisi okweripotinga olunaku olumu, nasanga ate nnyina kwatibwa. Bankubira essimu, by the first time nabonyaabonyezebwa nnyo ebiseera ebyo, bankoze simanya house search, bazze ewange batutte ebyange. Nali ngenda okweripotinga nga manyi omusango gunaggwa kuba twali tubisotelinze n'eddwaliro eryo ne lindagira siddangamu Odyogerako Ensonga lwaki siyogera linnya nti nkole akatambi nga neetonda nenkakola vidiyo njijjeyo. Naye okuva olwo mukimanyi omukazi yafiirwa omwana we, gavumenti terina kye yali amunya. Ali wali mu Makerere Kivulu waaseegera, single mother alina kaaluumu wakulizza abaana be, naye okuva omwana we lwe bamutta tewali kyakolebwa. Nze yali ayagala omuyamba mutegeeze ensi abantu abalungi bamuyambe, bansirisa ne bansiba, ekyo neewaye ngamba wayi Katonda yasasula abo, yamanya abantu be. Kakati bwe naddayo kweripotinga, mission yange yali nti neripotinga ogwo omusango gwe kuba nali mbakoledde buli kimu kye beetaaga, banzirize ebyuma byange. Nagenda okuddayo nti ate tebajja binziriza, nyinayo omusango omulala. Omusango ogwokubiri gwali guwaabiddwa Frank Gashumba. Frank Gashumba yampaabira nze Kankaka ne Jakana Nadduli, twali tukoze obutambi, simanyi obukuma mu Baganda omuliro, Bayombe n'Abanyarwanda. Era ebbaluwa gye yawandiika yaliko ekigambo Council for Bavandimwe, alina ekiwayi kye ekyo ndooza mwalina obukulu ekiyitibwa Council for Bavandimwe. Ekiwayi ekyo ne batuwaabira ti nze nakwata olutambi, era ogwange ogwampaabirwa gwakwata lutambi olusiga obukyayi. Jakana ekyamuwaabirwa kwogera bigambo ebisiga obukyayi. Ne batuyita tukole statement, era nze nagenda ne nkola statement eyange. Bambuuza bino ne bambuuza biri, bambuuza bino ne bankunya bankunyiza ddala. Tebankunya ate nga lwe bambonyaabonya kubanga ku luno ate baali bantegedde nti sirina buzibu, kola byange. Naye era sigamba nti nno bakuyita embuga tebuba buganzi. Ekyo mukimanyi, buli Muganda ali awo kasaba kuyita embuga tebuba buganzi. Ekyo bwe kyaggwa nga bamaze okunkunya ne baŋŋamba leeta Jakana, wano nnyina emboozi gye ngenda obbanyumiza. Ebintu ebimu nze oluusi mbirumako mpola kuba teziba nani issues, naye njira ne nzibabuulira. Uganda eno gye mulaba ndwadde, erina obulwadde obugiruma, ninda anaagivumula mbuze. Naali bagambye musitukiremu, naye bajja kunkwata nti nakumya omuliro mu bantu, tiwatumya abantu basitukiremu. Ekyo nakyo kigambo wano kikusibya. Kakati okumanya Uganda ndwadde. Bwe nagenda ku saidi okuddamu ensonga ezo, bambuuza ebibuuzo. Ebibuuzo ebyo Jakana aliwa ye nga takoze statement. Jakana ne mugamba waaye tugende ku police tukole statement. Frank Gashumba atuvuna naga nze ndiroya nyina nange enkola gye nkola mu okola olina enkolayo gwe oli mutiitizi genda we reporting. Era nze nentiitira byange negenda ne reportinga. Buli omu alina enkola ye, nange nyina enkola yange ya lujegere. Olujegere omanyi lugonda naye embwa ne weeba ekola etya terugita. Jakana ye hard, n'enkola ye eri hard, naye buli omu alina sitayiro ye eyegenda okutussa, ate nga ekyo kye twazaalibwa tusobola kita. Ekyo kyo mukiveeko. Awo discussion enaaba ndala. Kaakati Jakana n'agamba nti waaba waliwo omuntu yenna anvunaana, we can battle it out in court. Tulize tugenda mu court, teyakola statement. So that is the bwe nagenda ku side bambuuza ebibuuzo bingi muno bambuuza
ne Jakana asulawa owokubiri gwe bambuuza omanyi lumbuye gy'abeera nze gwe mulaba wano ndabye ebintu era nzize mbaga mu video nti ndabye ebintu n'ebintu bindabye. I've seen things have seen me. Osobola okunkanga naye tusobola kuntiisa. Okunkanga nkangibwa naye okuntiisa kizibu. Kiri mu nature yange, kiri mu musaayi. Gwe bw'onkuba n'onzita kiri mu nature yange, sitiisibwa. Osobola okunkanga n'entya mangu awo speed n'entya naye ate okuntiisa kizibu. Bwonkanga bo nti tunulaye emabega nnyinza n'okudduka naye ate okutya nve ku ekyo kye mbadde ngoba kiyinza kyaliba ekizibu. Nali ndi awo omwami Lumbuye n'asinzira katambi n'anvuma n'abantu abalala ne nzijjukira emabega. Kino ekigambo lwengenda okusooka okyogera ate sijja kirwako nnyo. Bambuuza n'ebya Lumbuye ebiri eby'okumukwata nga tebinabaawo. Omanyi Lumbuye gy'abeera? Nalibanga nali mmanyiyo gy'abeera. Kubanga newankubadde abalenzi abo mubalaba mwogera olunaku lwe muli bategeera mmwe mujja kwewuunya. Kakati Lumbuye avuma nze bwe bantuula ku sayidi musajja gwe nze nakufiiririra. Kubanga n'ennyumba mwali obeera nali ngimanyi. Omanyi ffe abatuula wano mwe mubeera eyo ne muweerera nga mulinga abaweerera embwa zammwe ziyigge. Iffe bantu abafiirira bannayuganda mu reality ne mutuweereza bu RIP, rest in peace. Yes, okufa tujja kufa naye ate okufa kuleme kuva kwabo beefuula kye batali. Nali eyo ne bambuuza okunkunya okwantwalira ebbanga eddene nga bantutte ku sayidi ku olwo nga nti simanya Frank Gashumba ng'atuwaabidde kwali kukwatagana ku Lumbuye, kwali tekukwatagana na kunze. Bambuuza Jakana ne bambuuza Lumbuye ne mmala ebbanga ku sayidi nga bambuuza ndowooza mumanyi kye bayita okkunya. Bambuuza Lumbuye abeera wa? Gwe ne Lumbuye tuwe Lumbuye. Mujjukira ebiseera bwe baafulumiza ku mawulire ga Bukedde baani abaabise Museveni ne bankunya ne bambuuza Lumbuye. Lumbuye musajja wattu gye wali obeera ne w'osangibwa nali mmanyiyo kubanga newankubadde olimbalimba abantu. Ebintu ebimu tubimanyi. Ennyumba gye wali obeeramu eya mutabani wa Haji Moses Kigongo w'enaaleemu nali ngimanyi. Abasigadde balaba bulabi tikya Lumbuye ayogedde tikya Lumbuye naye mukimanyi nti nno abatusibya wano n'abaagala otuttisa ate muli eyo. Information yonna obumu ku butambi bwennyina ababulina mukimanyi ab'omu diaspora. Kyokka mu nsobya kyova olaba abamu tujja kwogeranga bitono. Omuntu akubira essimu ne yeefuula nti ali ku koozi y'emu naawe n'omubuulira ekiri ku ground ekitwogerwa mu kamera n'akulikoodinga bwe butambi bwe baweereza wano. Poliisi ya wano bwerina ebigambo bwali gundi wayogera ng'oli yakubira essimu ng'avudde bweru oba either abayadde nemu abantu ffeffe nnyini bemubeera eno mutukole bwe muti tuli banyiivu eri gye muli. Kakati bankunya ku musango ogwo ogwokubiri ogwawaabwa Frank Gashoma nga bambuuza Lumbuye gy'ali aliwa mwe mukola obutambi mwe mubusaasaanya tubuulire gy'ali. Nga nkimanyi bulungi ti Lumbuye ennyumba gye wali osulamu bw'oba agivaamu osobola okubuulira abantu bwe luba lutalo lutandike. Manyi oluusi saagala nnyo kwogera kubanga waliwo bw'oba oyagala lutalo mulenzi osobola okuyitiramu ku lisiti y'entalo z'ennwanyi n'olaba oba onaamalako nga temunnalegesa n'aba state agent. Ndowooza Jakana state agent kyabava bamutomera ngeri okumutomera ne bamumenyaamenya amagulu yeyo riwaadi y'aba state agent. Do you know how my babies have suffered all through time nga tonaba kwogera ebyo? Do you know emotoka myezi ng'ebiri esiibe wange puliment hinting. My kids not got out of the house
gwe nova eri n'oleekaana kyokka ba state agent bennyini be bava eri ne bagamba abalala state agent by then we bankunyiza ng'ennyumba gy'osulamu mutabani wa Haji Moses Kigongo mwe yali asula n'agivaamu n'abaako gy'alaga sijja kukyogera kuba zino emboozi taziriimu so gwasula mu nnyumba y'oweenaalemu gye wali olaze nga mwosula ate gw'olumiriza ffe abali wano tuli ba state agent because for us we are known Jakana Nadduli mutabani wa Haji Nadduli omu ku ba Bushwo veteran buli muntu eyagenda mu lutalo yali akimanyi nti bad governance yaliwo nga bobote baani batta abantu misana ttuku ne bwe wali badde gwe by then bino bye muddano abamu ne mwogera ne mulegesa ab'emitwe emitono ne mulegesa by that time Haji Nadduli wali oyagala akole ki bayingira mu nsiko ne beegatta ku muntu ne bavaayo naye omuntu okubanga yagenda n'alwana can that be sincerely a problem nazaala omwana Jakana nazaala omwana Jakana awo n'omuvuma nti kasita mwe mwabireeta kabato omwana wo kasita mwe bambireeta kasita Museveni mwe mwamuleeta kabato omwana wo what would you be doing by that time gwali badde okola kimu kaseera ako kennyini nga state etta abantu ne bawalula ne basuula ennamanve n'ekola ki ne wabaawo omuntu ajja naga atuyekere gavumenti gwe walikoze eki nga bwe mubeera eyo ne mukola obuyeekera bw'ennaku zino bwansobera ne muddaawo ne mugaa katuyekere gavumenti muyeekerera mu WhatsApp groups WhatsApp group eyo yeyekiyeekera ne mwetuma bye mutamanyi embeera eyo ne mwogera for us we are here we are going to die on our land we are going to die for our babies we are going to die for you naye omusajja n'ava eri nze Kankaka nazaalibwa mu famire ye n'alimu ebintu bino ebisinga byenjogera mbimanyi I have seen things be done to Ugandans abantu abamanye Masaka kati oli naafunako kati nti Kankaka w'enaalemu yavamu enaalemu no we are sons of people who have served in this country we have a different view contrary to what is happening tubadde bakitaffe basavize mu gavumenti nga nange owange ebintu ebisinga byenjogera mbirabe from childhood apart from you people who have had a shelter maybe somewhere in Europe and you start noweereza ebigambo n'ogamba abo ba state agent olw'okuba wategeddeyo katono nze I can release pictures byonna byolowooza nti no byomanyi mbyeririizingako kuba nze actually nze mba nabipostinga nze mba manyiwe byakolebwa oyo state agent can you be at peace nga batutta omwana wa Nebifa gwe naawe no ekyo kankiveeko nzire ku nsonga njagala okutegeezaako mwami Lumbuye nze naawe tuli baganda newankubadde obeera eyo n'ogamba nti gundi Munyarwanda n'onvuma olwali luno lwe lusooseza okuyisa erinnya ly'omukamwa n'ovuma Jakana Lumbuye mufuddeko topic katono ndyoke mbabuulire lwaki obusungu bwange obunuma kwe kubanga Lumbuye baamunkunyiza ku musango ogumu kugyakwasiza Jakana ne tutuula ne Jakana nga tukola buli nnaku bbiri nga tukolayo vidiyo ennyonnyola abantu Lumbuye bya Zoyogerako ne lwaki Lumbuye is important I was somewhere n'atandika okunvuma niŋŋamba oba singa nabagamba nti kisula mu nnyumba ya gundi kubanga buli muntu wano alina kyakola isi walina okubaawo linki ne mukolera wamu ne mugamba nti bannaye wano omuntu bwati yattiddwa tunoonyerereze wamu bwe tufuna information tumuyambe abantu bamuyambe as some of you are just there mwakola obugrupu wamu wa WhatsApp ekintu bwe kigwa e Uganda nga mufuna obufaananyi nga mukuŋŋanya ssente nga mulya nga muzirya ku bannammwe mbeera nabo ku WhatsApp group for us we are here ekyannumye kyekyo nti ate Lumbuye gwe twali tufiirira nffe nga batukunya wano ate yatwefuulira n'atandika otuyita bino n'atuyita bino simanya ba Haji Nadduli mwe mwaleeta Museveni ebyateesebwa mu Kasaka bw'oteesa n'omuntu tukole ekintu bwe kiti n'agaana okukikola guba musango gwaggwe yakiteesezza
mumanyi omusajja oyo bw'abonyeebonye nti n'ennyumba kati ennyumba ku myaka 8 gy'alina weeks 2 emabega lwe yakamaliriza okusiiga akalangi ku nnyumba, akalangi paint lwe yakamaliriza, ekiyumba kyasulamu okimanyi tekirimu na ntebe mu sitting room aginadduli. Naye oli najayogera nojolaba nemwogera. So people fail to focus on issues and they discuss non-issues. Kakati akamu kukatami nabaddawo ne bankubira nti batukunya luli mu side nti gwe gumu ku musango yavunaana Jakana. Saagala kubagamba nti Jakana talina musango kuba oluusi ayogera kino yes kisobola okubaako bekinyiiza. Naye Jakana yali asaani. Did this guy ever kill anyone? At least you people tried to kill him. Frank Gashumba abadde atuula ku buli TV n'agamba singa yafa. Ekigambo ekyo mbadde mukimanyi. No one arrested him. Bwe mpita ayita mu tweeti z'omwana w'omukulembeze w'eggwanga kuba naffe tuli baana baabo abasaavinze eggwanga lwakuba ffe situkkaanya nabo, situkkaanya na nkola z'ebintu ebimu. General Muhoozi Kainerugaba ng'ayita ku Twitter ye asinziira mu ggwanga Uganda n'awaana eggwanga eriddako. Mu tweeti ze zonna abagoberera Twitter ye mukimanyi he is fond of kuwaana Rwanda. Ye lwaki mutabani w'omukulembeze? For us we shouldn't talk about our fathers and the achievements they have done for the country. Ababalala balina okwogera. Mu tweets ezize zikolebwa waliwo eyakolebwanga May 13, 2022. Muhoozi n'agamba as my uncle the last true king of Nkole said, isn't it a lovely thing for men to live with great courage and to die living an everlasting fame? Muhoozi agamba uncle we true king of Nkole bw'ayogera mu kubeera kuba abanyankolo b'abachwezi tazizza musango. Ife bwe tugamba nti tuli Baganda, tribalism. How tribalism? Jakana bw'agamba nti Frank Gashumba Munyarwanda, tribalism. Muhoozi bw'agamba nti my uncle is a king of Nkole. Ekyo kyo tekirina we kimukwasiza. His name was Prince Rubereza. Kagende mu tweet endala. On the D-Day of Operation Shuja, yali yanga 26 May, we eliminated hundreds of ADF terrorists. That was the beginning. We will continue to terrorize the terrorists. Ebigambo mbiwudde. We will continue to terrorize the terrorists. Gwe bw'ovaayo n'ogamba tujja kulwanirira kabaka waffe. Wano Muhoozi akulaga nti ali ku kituufu okuba abaterrorist, tewali yagala abaterrorist. Gwe bw'ojja n'ogamba nti tujja kulwanirira kabaka waffe, olwo ososola. I really feel sorry for those who think they can defeat me and my uncle militarily. It will be a disaster for them. This is the last time I shall speak of this again. Let them come. We are more than ready. His uncle. To the extent, kati nga ngenda ku bino ebyaffe, to the extent, mujjukira an exchange that brew after General Mugisha Muntu sent a tweet to Muhoozi saying, great. Use the same insight to ask the commander-in-chief to retire you from the army as you pursue your political agenda. It is legitimate. However, respect the officers and men in uniform. NRA or UPDF has built through many sacrifices. Welcome to politics, but get out of the uniform first.
General Mugisha muntu bwatyo bwe yagamba Muhoozi after kutandika bino byabadde alimu. Muhoozi bwatyo bwe yaddamu. General Greg, first of all, habari ya siku mingi sana. I hope you are well. Secondly, me, my father, and practically everybody else in the UPDF does not require your insight into anything. Please keep it for yourself and your small collapsing political party. Ebigambo ebyo abigamba Jeno mulala. I don't need lessons from anyone on what my next move should be if I ever wanted big things. As you call it, I will always trust God at every point in my life. Ya retweetinga. Someone had that tweet, ye na retweetinga. There are a lot of clowns who claim to understand us and our very complicated culture. When I called President Kagame my uncle in our culture, it means he's as good to me as my father. That is how I respect him. Jakana bwagamba ebyo ebigambo oli byayogera. Jakana nga naye kitaawe yalwana nga nange ayogera no mu kamera kitange. Omanyi nze nawulira ekigambo M.i.S.O project nga nkyali oba nali nga mu P6. Ewaffe General Muhoozi yaweerezangayo kaali za Christmas ng'aziweereza taata wange kubanga gye bali bakola eyo taata wange BNRM. Naziraba dda era ng'ekintu kino ekya M.i.S.O project ng'ogyeko mwe abakirabye kato nze nakirabira emyaka mingi emabega. Yatandika dda okukikola si 10 semeka ku ana ge banaatera okuweza at least half of that time abadde abala kufuuka president. For us in our house we used even to have those greeting cards. They were greeting our family. Naye omuntu bw'okula obaako ne personal opinion. There is a why I don't like how things are going. And I will never like it. Oli ne bw'anampaayira, oli ne bw'anankola ki. I have personal reasons. Ziri personal, so teziri public. Nti sisobola kuwagira ebintu ebimu yadde okunkaka. Let me tell you, you cannot force us to support you. No. You can't force us to like you. Tosobola kukaka muntu ne bw'aba mukazi ng'omwogereza afuuke mukyala tosobola mukaka nga takwagala. Era outcomes ze mukase muziraba ne buba bufumbo. Kakati ffe newankubadde tuli batabani baabo abasaaviize gavumenti eno abaagirwanira n'abagibeezezzaawo. Endaba yaffe ey'ebintu ndala. Kati naye ayagala okututta njagala okukimanya. Njagala okimanye. Yes, osobola okututta abaana bo ne bakontinuinga. Naffe tuli baana baabo abadde naffe tulina different opinion. When someone is being killed there, you cannot expect me to say, eyamuse saamulabye. Ninamu ka history katono kenjo banga maliriza. Mbadde nkya comparing. Jakana bw'agamba nti kino tekirina kukolebwa bwetu kubanga he's critical, alina wide knowledge. Asobola okwogera ku Kabaka nga bulijjo bwa criticizing ebiri emengo. Asobola okwogera ku President Museveni nga bwa criticizing President Museveni speech ezisinga. Asobola okwogera ku Muhoozi nga bwa criticizing Muhoozi bw'aba alina kyakoze. Asobola okwogera ku Uganda Police. He's been home educated by his father. Bino ebintu ebimu kuba n'abasinga mwasoma naye ebimu byayogera mubimanyi. He's been educated by his own family. Naffe abamu abakola bino, we did not go to school to learn what we are doing. We just do those things because we've been educated by our families and the University of Life. University y'Obulamu eno etuyigiriza ebintu bingi tubirabye. Kakati ke kaseera teke mu nkola. What will our children, abaana baffe mwabaleekaana abaana mubali baba babuuza muli bugamba mulikolayo ki. Me I will say at least I did something. At least nayamba gundi ne gundi okusobola obulamu bwabwe okutereera ne gundi yannyamba mumwebazangako abaana nga mukuze. That's how people make friends. Kaakati ekyasibizza Jakana nti bye bigambo ebyo naye kasita natandise mbabuulira ku nsonga ezo. Kakati kambabuulireko.
People here in Uganda, waliwo abantu akakundi akaagala okututta. Akakundi akaagala okututta keka abantu abalowooza nti nno tetuli fit mu birowoozo byabwe eby'omu future ebyokuwamba obuyinza basigale nga babba ebintu. Abookubiri benteebereza be betwogerako. Omanyi wano mu Uganda bw'oyogera ku muntu ng'anoonya ng'abuuza naye ono talinayo musango gw'emabega. Njagala okubategeezaako nti njogeddeko n'abantu nze nadde nteebereza nti be baakutte Jakana. Nze nganzi either way ajja kweyogerera ku ekyo ne bambuulira their side of the story era ne baŋŋamba nti bamulabirira bulungi. Of course teri muntu akwatibwa aba alabirirwa bulungi if you're not in the comfort of your home oba tolabirirwa bulungi nti era ajja kudda n'ebiri bye nasooka babuulira mu mbeera eyo. Njagala okwebaza abasirikale abakola mu nkola entuufu nga mukolera abantu abakola enkola enkyamu. Si nti lwe bakutte kuwo lw'oyogera nedda, kubanga tubaawo akaseera konna nga twogerera abalala be baba bakoze obubi, kubanga eggwanga buli omu bw'akola kyakoze ng'okikolerawo eggwanga litereera. Bantu bangi abanyigirizibwa mu poliisi omwo ne mu bitongole ebyo nga bakozesebwa ebintu bye bataagala. Nejjukira ebyabwe bya order nti eriyo mukama waabwe ne yeegwanyiza okubeera mukama waabwe kubanga buli afuna afuuka mukama waabwe, afuna buna afuna mukama waabwe. No. Some people want to kill us not because we have done something wrong to them but because tuba exposing. Of course ekyo mukimanyi olina okubeera omugezi kikutta. Nyina hamba apiiro eri abantu nga bataano. Ekisooka obutabalimba ndi mweraliikirivu nti ngenda kufa ndeka abaana bange kijja kunnuma kubanga benkolerera okusinga. Nze n'ababazaala tukolerera kimu kwaffe tuli bakulu abaana baffe. Bwe mbanga nfudde mumpeererera ku baana ne basobola okubeera ab'omugaso eri eggwanga. Ne Jakana alina abaana kuba ffe tulabika tuli baakufa. Mumuweerereranga ku baana ne basoma ate mubabuuliranga kitaabwe yali musajja kikaaki. Kunze mubagambanga nti kitammwe yali alemera ku nsonga ate yali mwagazi wa bintu byonna byakola. Generally ebyo mbibagamba mu ab'emitima emirungi. Of course bwe nfa abaana bange babeerawo muli balaba ku ntaana kubanga yina ayagala. Waliwo yampereza comment lumi nagamba Kankaka weeyingiza nnyo mu bintu gwaddako. Nedda size nzirako olwedde kwendi siddako buzzi nga tebanakwata na Jakana ze gwe basooka lwakubanga mu magye eyo ne mu poliisi osangayo abalungi, osangayo akulinnyalinnya, osangayo akola ki. Ate oba oyingira omulimu ng'osuubula nnyaanya okimanya bumanya nti ennyaanya emu envundu esobola okuvunza ekisero kyo bw'ogisangamu okanyugankanyuge. Naffe abakola guno omulimu twagumasteringa nti ebyo mwebiri bibaamu lero bakuyita mu kooti lero bakuyita. Omwaka guno badde bakampita mu kooti ndowooza gubadde omulundi gumu. Kampuni y'abalooya nga ekozesebwa mwami Odrick Lwabwogo yawaabira omukutu gwange TM Online Television. By then we gwali guyitibwa nensalawo okukolamu enkyukakyuka olw'okutiisibwatiisibwa n'okulaba nga ntereeza ebyo bye ndowooza nti binyigiriza oyo omuntu naye si kujjawo mazima n'entereeza ebyo. Era twali tuvunaanibwa nze Tamale emirundi Kasuku ne TV ezimu. Nze neetereezaamuko katini Kasuku ne bamutwala mu UCC eyo ne bamuvunaana. Nze ne banterekera ekinene ekisinga. Banzijjako kuola olukalala ne banterekera. Mujjukira ali mu kalulu gavumenti yafulumya olukalala lw'emikutu egifuukidde ekizibu nze nali namba emu ogwange nga gwe gunamba emu. Era emisango egyali gyogerwa ku olwo egyaweebwa mu reason nti emikutu egyakunga abantu bali abantu abaafa mu kalulu naye nze sijjukirako commanding operation yonna eyakuba abantu masasi.
abantu ababatta era n'abafiirwa abaabwe bafiirwa ogenda ku kiwayi kya people power ba artist bate balina ne holo namba mwe bateeka ebifaananyi by'abagenzi babafaako mu struggle yaabwe naffe no mu mawulire tulina bannaffe be tulina ku boodi zaffe kwe tusengekera amawulire tulina bannaffe be tusabira buli kaseera emyoyo gyabwe giwummule mirembe nga mutwalidde n'omusumba yiga eyannyingiza amawulire y'omu ku bantu bensabira kuba naye yafiira mu covid mu ntalo ezo bwe zityo yakera ku makya n'agamba nti bino ebimu bye mugamba tebiriyo kyokka mwazuula oluvannyuma pulezidenti era n'abaako bagamba tujja basiba olw'okulya ssente za covid nga mulimbalimba nga kye kimu kyeyayogera kwava obulwadde obwamutta awo nawo n'olunaku lwe ndikwatawo mujja kutegeerawo abaagala pasita yiga bwe ndikwata awo mulindirire bwe naaba sinnafa awo nawe sijja kwerabirawo kuba nze sirabira mikwano gyange I'm always friends and if I'm friends with you we are friends almost forever gwo nejjako sinze nvaako ensonga lwaki nkwejjako nkoowoola bannayuganda abalimu ensa munnayuganda yenna alimu ensa ng'oli eyo otuyambeko tuve wano kuba bagenda kututta omuntu yenna mpandiikira message ombuulire nsobola ntya okuva mu ggwanga Uganda ngende nkolereko mu ggwanga erina freedom of speech ekintu kino kyogeredde ku kamera nammwe abeewero tutta kuba mukimanyi tubamanyi naffe mutumanyi mukitegeere nti bannaaye tukooye nze ekyanzaalibwamu byabufuzi tebisobola kunvaamu nze neiba wange tebasobola kumunyigiriza ne sinoonyereza kumwegattako lwaki anyigiriziddwa eyo ye necha yange bwe ntyo bwe nakula ne bwe nsirikamu omwezi kinnumiriza omwezi oguddako nenfuba okulaba nga nkikola nsaasirako munnange Jakana Sulaiman Nadduli ne famire ye obwana bwe bubadde awo nga bulindirira kitaawe waabwo abeeko akantu ke katunda abuzzeeyo ku ssomero bubadde bubeerawo kumujjanjaba n'okuweereza mpeke era bwabaddeyo nga kitaawe waabwo bamukwata kuba omulanga omuntu yenna omuzira kisa oyambe ku Jakana nga bakyamusibye eba naaba bamutadde ajja kuba talina ngeri azze obwana bwe ku ssomero era n'abawiringi nja kubuulira bona akikolamu kubanga yadde ayina obuntu bwe bwayagala okugira ng'aliwo n'abantu abamuwadde ku busangosanga awo bamuweyo ka deposit abakolereko ku bwalooya era bamukutte obwana bwe buli awo ndoza bwetegeka kudda ku ssomero ate mmanyi famire yaggwamu akasente engeri nti nabadde ataakiriza bulamu ekyokubiri Justin Mpabuwi mwami lumbi y'amagezi nti walibanga ffe otuwaayira nti tuli baggwanga limu oba lino ebyamawanga ebyo tebikola tusobola okubyogerako nti wano na wano na wano oli nga yakikulembeza ng'ate yakireese kubanga n'omungereza ayagala okumuyita omungereza simanyi lwaki abamu amawanga gammwe bwe googerwako toyagala kuyitibwa ggwanga lyo nze banaye bwompita oba singa nali mukongo n'ompita omukongo naalisanyusa oba singa nali munakkenya n'ompita munakkenya oba n'ompita omujaluwo oba n'ompita omukalamojja simanyi lwe naalinyiigidde kugamba nti lwaki ate ompita omukalamojja ebyo tusobola obyogerako naye tova buvyeri nowooza bino neweefuula omugezi ate kineewuunyisa nze ekikugamba nga kankaka era lwakubanga bulijjo omprovokinga naye nga nsirika gwakolera gavumenti ate n'ovuma ffe kubanga gwe akola olw'okubeezaawo ebintu ebimu byokola ebyo mwami oyo yakolanga puroguramu emabega ng'azijja mu butambi bwa Tamale emirundi nzeko omuntu yali afulumya obutambi bwa Tamale emirundi naye lumbi omanyi obutambi obwana gye bukolebwa ne gye buggyibwa era kanya kuwa bantu feekewo ffe bw'otuvuma kubanga ffe tuli ku ground tukola ensonga tekikugaana ensi eno erimu abantu obuwumbi obusukka 8 bw'oba olina abagoberezi nga olina abagoberezi 10,000
ate tovuma oli buli omu ng'alina ensonga gy'aggusa. Ebuzibu abaddugavu omuddugavu ayagala akaka abantu muwulirize nze nkola ekintu ate nze nkola birowoozo by'abantu. Nze abantu bampeereza nangamba kino osobola tugendere wagundi. Oluusi omuntu nangamba n'okungamba ngenda kuwa amafuta ogendeyo obuuze. Omukutu guno gwogezaako okulwanyisa gulina abantu nga 6 kati abaweererwa ku mukutu guno. Jakana singa itali ku mukutu guno teyalifuusa ensonga eri ggwanga. Gulina ebintu bingi bye gukoze. Ate gwe n'oveeyo olwanyise olwane ogambe tegujja kubaawo oyo alimba muwulirize nze. Gyaliba emirimu gyaffe ng'oba olwanyisa ffe oba mulimo gwange ng'oba ogulwanyisa. Naye ate newankubadde mulimo gwange ate si nze nzekka gugubeezezaawo. Gujja kuyambako nnyo n'okukyusa ebyo naawe by'olowooza nti nno si bituufu. Newankubadde ebimu ababikuwa bakuwa bikyamu kuba ffe bwe tulina ababikuwa oluusi tubamanyi. Naye twesirikira bakuwa ebintu oluusi bikyamu naawe olw'okuba nti oyagala nnyo okwogera ojja n'oyogera. Tolina ngeri ki gy'onkakasa nti gwasula mu nnyumba y'ow'Enaalemu gye yakulekamu nga yali w'Enaalemu mwakwatagana ddi osobole okugisulamu. Naye engeri gy'ofunamu essente n'okola ki ebyo byonna tubimanyi. Naye olw'okubanga olina bannayuganda b'osobola okuyambako tukireka ne tugamba abeera awo kasa gwe mulimu gw'alina akola ebyo. Ensi erimu abantu 8,000 vidiyo zange tezibeerako bantu 1,000 tezibeerako bantu 1,000 zibeerako bantu si bangi nnyo. Abalala balabe Lumbuye, abalala balabe Media Choice, abalala balabe Uganda ey'enkya, abalala balabe Flashlight, abalala balabe Cookie, abalala balabe SB4, abalala balabe Wolokoso, balabe Ibrahim Kasa, abalala balabe Uganda Lifestyle, abalala balabe. Ate nno gwe nga kyotamanya emikutu egisinga wano mu Uganda Kankaka nze ngitendese okubeera emikutu. N'abantu boolaba abasinze okuva ku mativi ne badda ku online. Nze batudde mu kiraasi yange. Yes, osobola okwagala abantu bakuwaane nti oli ticca bye weetuuma obutuumi ate nze nabisoma. Abamu bajja ne bakuyita kemikaali. Nze nali mu P4 ng'abaana bampita kemikaali. Kyoyagala bakuyite kati bakimpitanga nkyali mu primary. Bagira ne bakuyita teacher. For me, I'm a trained teacher. I went to Makerere, I have a bachelor's degree number. Ne bensomeseza abayita ebibuuzo emyaka gye namala mu busomesa weebali. So gongo ekyetuuma kyotali ffe ekyo tukiri bya ddala. Ng'okyakyetuuma okukyeyita obweyisi ffe tukiri bya ddala. Si kawaani. Ng'okyatuvuma bino na bino. We have been here ebintu ebisinga tubibaddemu. Tutakkanya byo tetukkanya nabyo. We have made things that change our Uganda for the better. Byali ebigambo nga bisusse naye ekyangize nti Jakana egimu ku misango egyogerwako kati nti gyakwatibwa mu mbeera gy'alimu twali tukufiiririra. Isi naye olw'okuba nti tumanyi nti owaaye yalibanga alyamu Enaalemu naye oluusi alina abantu abamuliirako abalya mu ngalo ze ne tukireka kuba ffe tuli bavubuka. We need to count ourselves on our future. Teri akolerera muntu future, buli muntu yeekolera future ye tulina okwebalira. So mbadde nkowoola wali eri emabega nti omuntu yenna asobola okutuyamba ne tusobola okuva wano. Mpeereza obubaka tuyinza kikola tutuveeko wano naye tunyigirizibwa n'okufa tujja kufa. Asiika obulamu tassa mukono. Mukimanyi bulungi bw'oba otaakiriza obulamu osabako ku buyambi buno nno mbubasabye. Tekigamba nti nno nja kwefuula ng'abalala kuba nze seefuula n'abalala. Bubadde bubaka bwa kubasaba abantu abamu nga ffe ne Jakana n'abalala bangi nnyo bambi bayinza obutasangika naye ebintu ebyo oluusi bitunjigiriza ate ne bujja olaba. Kibadde ekitundu kino basuubiza nti Jakana wakuteebwa nga tutaddewo enkola zonna ze tuli mu kukola ze tasobola kwanjula wano. Ate neebaza n'abasirikale ababadde naye
newankubadde yalibanga yasambiddwa mu lubuto naye ate tegezeddwako nti temumuyisizza bulungi biba bigambo nga mubadde mulimba era tujja kumulaba ate era bwetamulaba tujja kubawaana buwaanyi mu kitundu kino bwetyo bwe nsiibudde nga mbakubiriza mwenna tutambulire ku mugendo ogwo n'obulumi bwaffe abuwulidde oweereza ka message tubasiibudde mweraba muntu kyalina okutaasa embeera eneeteeke n'emizimu egiri eruweru giri mu nnaku etalojjeka buli lwe girengera dulooni kyafuuse ekyekango abantu bawambibwa e Uganda mu mmotoka z'obote dulooni zenkubiddeko muzeeyi okulewo ekyamangu neebaza bannaddiini abakubye enduulu bataata ne kabaka wa Buganda tweyanzizza nnyo baffe